Bweneyongerayo n'amawulire gaffe amalala akawungeezi olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde nga disitulikiti empya bwe zigenda okulonda ababaka baazo oluvannyuma lw'obutasobola kulonda mu kalulu akaakaggwa. Omumyuka wa ssentebe w'akakiiko kano Dr. Joseph Biribona agamba nti disitulikiti omuli Omoro, Rubanda, Kibale, Kakumiro ne Kagadi ze zigenda okulonda abakiise baazo mu Parliament wamu n'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu. Mu kiseera kye kimu akakiiko keeganye n'okusunsulamu ababaka batalina bisaanizo ng'ensangi zino kkooti we zikyase nnyo mu kugogoba abakiise bano mu Parliament. Grace Nantale Kakooza alina ebisingawo. Akakiiko akavunaanyizibwa ku kulonda aka Electoral Commission keesambazza ekyokuba nti kasunsula ababaka abataalina mpapula za buyigirize. Amyuka ssentebe w'akakiiko kano Dr. Joseph Biribonwa ategeezezza nti akakiiko kano tekalina bumanyirivu okwekenneenya ebiwandiiko by'abo abeesimbyewo wabula ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo n'ekyo ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu bye birina obumanyirivu obwo. Erina obumanyirivu nnyo okusinga ffe ku byensoma y'abantu ebyo gye balamu nakinakita se National Council for Higher Education. Kakati ebyobuyigirize byonna byakolwako oba byakakasibwa National Council for Higher Education. Wano wategereza nga akakiiko bwe kagenda okutegeka okulonda mu disitulikiti ettaano ezakateekebwawo omuli Kibale, Kagadi, Kakumiro, Omoro ne Rubanda ennaku z'omwezi nga 26 n'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana nga bano bagenda kulonda ababaka abakyala abanaakiikirira mu Paalamenti, bakansala ne bassentebe. Kale disitulikiti zonna empya naziri enkadde geetagisa kuteekamu abakulu bapya naddala abakyala abakiikirira disitulikiti mu Paalamenti ne bachairman aba disitulikiti abapya. Wabula ababaka ababadde bakiikirira disitulikiti ezaakutuddwako disitulikiti empya bategeezeddwa nti balina okusalawo ebifo ki bye balina okukiikirira. Nti omukyala abadde akiikirira disitulikiti ezaala ziri disitulikiti zonna alina chance kulonda mu disitulikiti yagendamu, then disitulikiti ezisigaddewo tulondese bupya tuteekemu bayimpi abapya. Okulonda kuno okutegekebwa kiddiridde Paalamenti ey'omwenda okuyisa ekiteeso ekikutula mu disitulikiti ez'enjawulo nga ne munisipaali empya mw'ozitwalidde. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.